otwala omwana mulabirire wholeheartedly wakkiriza mu mutima gwo kati omwana ye yeefule buki bwefuuzi naye gwe taata oyimuka otya nga wayagala Shamimu ate nenzija n'omwana wange gwe nsuubira nti naye wamuzaala kati ate oyagala kumwebakako like toba kiwemmeneku nazaala zanda bamulamu era big up naye gwe amanyi nti oli nazaala omubi naawe oli mulamu omubi zino engatto bwe ziba zikutuuka kola ki yambala tulina bannazaala wano mmwe abeefudde ekizibu nga mmwe mulowooza nti mugenda tutegeerera batabani bammwe waliwo ekintu kye ŋŋamba abantu mutabani wo tasobola kukuwasa ate nange gwe yawasa sisobola kumuzaala nga tulina mentality eyo abakazi nti bwe njagala nnazaala wange obulungi ne balamu bange bano obufumbo ngenda buwangaalamu which is very bad eyo mentality y'abasiru era nze sigigenderako mentality y'abasiru abakazi abalowooza nti bwe nnaayagala ennyo nnazaala wange ne balamu bange obufumbo ngenda buwangaalamu gye muli nga bannazaala bammwe babaagala ne balamu bammwe nga babaagala nga bawo takwagala teekemu ekintu buli omu omanye nti yeggwe maama wa mutabani oyo naye buli badde talifuna maama mulala nange najja buzzi Mungu yakiteekawo ng'ajja kumpasa tonkuba nnyo kikono kunnemesa bufumbo buno leka bunneme nga nze nzekka bunnemye lwa mpisa zaaki ekirala mulaba ku nsobi z'abatabani bammwe babawuliriza mubagambeko. Amanya Kalumu Namutemi bale subscribinga kulikinga kusharinga commentinga tuli wano ku National Theatre ne Zubeda Byantalo Shamimu Mayanja theatre yaffe yeetaaga ku renovatingako nno simanyi oba abakulu bakiraba gundi fina yagamba kibagenda otandikirako we babalonda bodi empya tugirinze ekoleko ye yaffina yagikulira tubasabira bakole bambi tetwasooka bakuba twagala bakole kati bulijjo tubale tusaba ba artist hati kwebali bamanyi obulumi tubasabira bakole theatre kwegamba erabikeko ng'ey'abantu ne lwaki tebakulonda ku gundi ezo kuki kwezo bodi bwe zityo n'owaayo ebirowoozo ebyo kwendi kwendi kati kwene empya weronze neronda dda ate erya nnonze ku mpaka nja ne bagamba kino webagaana ne mbalemeramu webagaana siva ku ofiisi ya Iddi Nyamutoro kantandikire wa Nyamutoro yenyini kwa yongera kaka mami Nyamutoro mami mami kati ali ku live ya TikTok namulabye ne ngamba kiche tuliko mami addamu ebibuuzo nga presenter ali ku live namwagaddeko kimu amanyi bwe bakwata abantu kewabe ku social media yatanso tuliwa muzirayo simanyi oba kigenda kubeera continuous oba kyabadde kyalumu naye tujja kubeerangako tujja giraba ku mpaka bamukolera ne poster now we are here to attend mame buli kyaleeta wabula nze mbulamu kimu kuntwalako kulambula ku mines zaffe ndabe bwe ziri niyinza okuba mu ttaka lyaffe muli mines nga simanyi njagala anyinyonnyole nti ettaka liri mines olowooza kungulu liba lifaanana litya sooka nnyumirwe njagala nnyumirwa bulamu na mami sina kyakyenjagala. I want my life to move smoothly like mommy. Bring to me. I want mine alone. Mulete nkoko bbiri. Otandise n'ebintu by'omukyalo omu. Ebya full figure obulamu butambulanga bwe yabubala. Omanyi waliwo wootuuka nga buli kimu ky'osaba Mungu akikuwa. Otandise nga toyina fitina, towalana bantu. Omuntu yenna nga talina fitina towalana bantu totemya ku bantu bigambo towaayiriza Mungu obulamu abwanguya. Ogambye mami akutake ku gaadi? Mami njagala mbeeraawo ku mami. Ofuge bodyguard bwe. Sifuddeeyo. Bwonna we munaakiyita nze kasamba nga ndi kumpi ne mami. Mami ekisiibo kyaggwa. Ndowooza kati ndi ddala asobola okulya ku mmere mami. Misana mami kati ndya ekisiibo kyaggwa nsaba ntwalibweko out
kuliko omuwala gwe nalabye nga mumanyi bamuyita niwe omuko wa Rebecca nga ndaba yakutte ensawo we nti kati wenkulanga okola bwoti ndaba nga ayagala okukuba nze sirina gwe nze kkuba nze nga nze ate byenkola aliwo abisobola ku ttiimu ye ebyokubanga olya ku mumwa nze njagala mami antwaleko ku lanki fukira ddala PA we ndi bize sijja kusobola mirimu nja gimukolera ndi eno kati ate Masembe ajja kunnoonya nga ndi bize ate baburo baya balina okukola kuba buro kati buro alina abakazi bangi banaalyawa nga ndi eri ate ndi mu bwa PA omuse atandikiddewo complaining nga kijjidde for as long as tannawasa tukyanoonya otambulidde tunafunirayo mukyala kyabuze abakazi bayaga tebategeka olumu ngamba ayagala beeri musanga nabaddugavu olumu nangamba sister ku kaddugavu nga katono awo wenfiira ne musanga na munene mweru namugambye asooka atuule yeetereeze yeetunulemu ambuulira amazima gwayagala afaanana atya naye nga sofa maminya mutoolo is the way to go kati atukoleyo neya YouTube sifaayo nze ne bwaleeta yawa nja kubaako nabadde nnamukutambula naye ne ngamba abantu bannayimami ataddeko nina okubaako posta gwo mukubazitambuza nalabye posta Nyamutola agenda beera live ku TikTok yongerako akamaama oba honorable tomala gamuyita booti honorable Nyamutola ogenda otufuga Kampala wano tufudde otyo gabeere mujja kuloga mami yatuzaala nze ne blaza Simon mami yatuzaala awo omanyi wakyogedde kyendabye ojjukira omugundi yali manager wa Flona bannange yali yazaala abantu mu media muno kanso yali yazaala abaana bangi anti yazaala abaana baffere mami yazadde bali Rio bukyanga baleeta mami wali tuliddemu okutankana konna twogera ku mami olina engeri gy'okyuka omutima gwonna n'oguwaayo mutebenkevu ku mami ekyo kikulaga ki atusuubire toli ekyo titwamatira awo ekyo kyokka buli wenkyulanga mami nga kansuubire tali ekyusa sijja nja kusigalako eyo ttiimu nze bwe mba nsazeewo ttiimu mba nsazeewo amazima gali nfuula wa ddembe awo ku mami we ndibeera paka Zubeda twogereko ku discussion eri mu town kati eri ku bantu kale nze nafumbirwa nenzija ne muwala wange nga mukuluko batugeze ndi myaka nga 8 nenja ne muwala wange nga myaka nga ngazesa nga wa myaka nga 18 oba 2 ne tujja fenna nenjija naye mbufumbo bwe ngenze mwana mujja na nnyina mwana omujja na nnyina naye nga mujja na nnyina jengeze wa taata we oyo nafuuka taata we kubanga ebba wange ate naye namwa aba taata we olunaku omusajja lwakkiriza n'akuwasa n'omwana wo banaabaana bo baba baana be baba bafuuse baana be nga bwe yandiyisizza ababa abava mu ntumbwe ze n'ababo ewaffe tulina enkola gye njagala ennyo ewaffe bwe kati kangeze nti taata wange n'afa taata wange omulala awasa maama wange yes ne bamulekamu mu maka naye ono amanyi bano abaana baba babe kuba baana ba muganda we bonna bayisibwa mu gundi yemu naye omukazi ono n'alema okugenda afumbirwe ewalala abaana bano ate babayise batya bubi sewe ewaffe yenkola weeri so omusajja yenna bw'owasa omukazi ng'ayina abaana abo abaana bafuuka baana bo okitegedde tetukusuubira kukola kintu kyonna ku mwana oyo omukazi bw'oba toyagala baana be oba tomwagala because omukazi ono waafumbirwa n'abaana be abaana be bano bulamu abanoonyeza future naye nti waatudde n'afunyawo emirembe asuubira n'abaana be bagenda funirawo ki era nkubiriza nnyo abakazi bw'ofumbirwanga n'abaana bo toprovinga nnyo omusajja kwagala nnyo musanyusa ate abaana bo bakole ki baboneebone omusajja olunaku lwakkiriza n'omugamba mazima nti nze gw'oyagala nno ninayo abaana bange 2
bwonjagala bwenjagala oyagala abaana bange nga benkuzaalidde bw'obaagala bwenjagala oyagale ne bano bennajja nabo kubanga wakkiriza mu mutima gwo nti bano abaana benzize nabo obazadde ofuuse taata nkusuubira obbayisa mu ngeri y'emu n'ababo benkuzaalidde oleme kuteekawo njawukana yonna yakuboola baana abo tekiri ku basajja bokka n'abakazi bw'okkiriza ofumbirwa omusajja ayina abaana kkiriza na mutima gumu nti bano abaana nabo baana bange muleme kubeera nga mubikkako ku mitima gyammwe egyo emikyafu n'olaga nga omusajja abaana be obayisa bulungi nga bw'avaawo bayisa ngambwa ng'ekifuuli wotunulira abaana b'omusajja bano oyagala batta omuntu yenna bw'okkiriza omukazi azze n'abaana bakkirize wholeheartedly nti babo naawe omukazi bw'okkiriza omusajja gw'ofumbiddwa ng'ayina abaana kkiriza nti bano abaana bange mulekerawo okubonyaabonya abaana be musanze mu bufumbo nammwe abasajja mulekerawo okwegadanga ku baana abajja na nnyina kati Shamimu ekibuuzo wekijjira omwana omusajja gw'aba akwanye obudde gwayita taata gw'aba akwanye ensobi eba ya mwana kukkiriza oba eba ya taata kwana mwana ya taata lwaki omuwala batagaana mukwano kati lindako taata bw'okkiriza n'owasa Shamimu nenzija n'abaana bange nenzija ne Ragiba wange ate enkya n'okwana Ragiba kiba kitegeeza n'owuwo gwe nkuzaalidde osobola omukwana because gwe kitunemu wano ofuna bufunyi baana bwegenda labirira naye omwana gw'ogenda olabirira bw'oba tokitadde mu mutima nti kati naye wange era ofunamu kali ka dawuti akalabirira omwana oyo. To put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperidge Street, Toronto, ON M5A0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1647 616 1415. Mwana mulabirire wholeheartedly wakkiriza mu mutima gwo kati omwana ye yeefule buki bwefuuzi naye gwe taata oyimuka otya nga wayagala Shamimu ate nenzija n'omwana wange gwe nsuubira nti naye wamuzaala kati ate oyagala kumwebakako like toba kiwemmeneku anti Shamimu waliwo enjogera egamba mbuno omusajja abasajja tebabasembereza abasajja muliro tebabasembereza muzigo era byebisajja ebiwemmeneku ebizolo ebifente emboona eziri awo nga basirusiru musajja ayina ebaka ku mukazi ku mwana gwe baaleeta omwana yajja ne maama we abaafu mumugjeeko basisita be okumpi mumugjeewo abaana b'abawala temumusembereza mwana yenna aba akyasobola okukikola watafuniddeemu erinsa egamba nti ono mukyala wange yajja n'omwana ne wabaze na mwana wa myaka 18 oyo muwalawo. Shamimu okimanyi leero tubadde tununajja n'emboozi gye mpuliddeko simanyi butuufu bwayo buli butya nga waliwo omusajja saidize eyo oyise emakinde ku Ntebe Road waliwo omusajja yazaala omwana we ye kennyini yamufunyisizza olubuto omwana we. Abantu abamu babaako ebikyamu. Yes, abantu abamu balina ebirwadde, abantu abamu bali mentally ill, abantu abamu beekyawa, abantu abamu baliko ebibatawaanya. Kuba kati gwe owulira nti taata neebaka ku mwana. Ezo scenarios weeziri nnyingi, ezo emboozi weeziri, abasajja babikoze. Kyova olaba nti maama alina omwana ow'obuwala, protect the girl child. Kuuma omwana we ow'obuwala. Omwana muyigirize abaana bammwe okwogera. Abaana mubayigirize okubanga tebatya kwogera. Abaana mubabuulire ebintu mwe bye mulowooza nti temulina bibagamba. Omwana wo muwe defensive methods okuba nti asobola okuyimuka n'agamba maama gundi yankutte ku bambamu. Muyigirize nti mu nnyumba olimu ne baganda b'abalenzi. Olimu ne daddy but bikoma gwe ng'omwana omuwala olina koma wano. Put on your knicker, sit well.
okitegedde yogera nga waliwo akkoze kino abaana bammwe ekisooka babatya ewaka mwa installinga fiya mu baana okusinga okubayigiriza okwogera abaana b'abaddugavu tebamanyi kwogera they don't know how to speak up muba bawoza omwana nanziramu omwana nakola ki omwana avuddeyo nayogera ekigambo bwe kiti nedda abaana mubaleke boogere ate kyamufeeyo nnyo obudde naddala bamaama abazadde abaana ab'obuwala okunyumyako n'abaana bammwe omubuuze abalina abaana abato mubakebere oyinza okuba oli awo nga olina sikaali nga yeebaka ku mwana w'omuto naye nga tokimanyi mutekinge time on every Sunday zize mukikuume waka twalako obudde naazaako omwana wo bw'omala omunaazaako mukebere olaba omwana we akyali bulungi omwana we alyokke kyekikufuula omuzadde however much oli bizi otya ne bw'oba owulira nti obudde tobulina bufune naddala ku baana bammwe ab'obuwala ate kati ensi yakyuka n'abalenzi mubabuulire amazima mubabuulire nti kino kisobola okuhapeninga mu masomero gye basomera abaana baffe ekisooka tetumanyi bantu beba interactinga nabo tetumanyi mbeera eriwo naye muyigirize abaana bammwe ezo n'omuzimu ze mutaagala ziveewo however much tuli ku mulembe gwa .com naye nze nina ebintu ewange bitalivaawo bye bankulizamu bye njagala okuinstallinga ne mu baana bange nga byo tebigenda kukola ki kuvaawo we bajja okitegedde buuza ku bagenyi give us space bwe mba njogera n'abantu abakulu tonyongererezaako ku mboozi ng'omwana okitegedde nti nze mulimu ebintu bye sigenda kujjawo mamange bye yandaga nti nze nsigala ndi maama wo tomumanyiira however much this is a .com era nze maama wo oba oli muwanvu kwenkana ki nze maama wo aba togenda creatingawo fiya omwana yatandika nze ate si creating a fiya mu baana bange in fact abaana bange bamanyi okwogera they speak up era ajja bulungi nagamba mami anti oyo tumukyuseemu like we have codes nti omwana tagenda kujja agambe anti naatukuba anti biki nze namwana kasita mwala wange agamba ni mami anti lwaki tetumukyusa nga mmanya there is something wrong n'omukozi aliwo okitegedde manyirawo there is something wrong n'omukozi aliwo because we bamwagala era buli sawa bababuuza anti gwe tulina ali ate anti ali bulungi biki okitegeera so take time with your kids babuulira amazima bye batugambanga abaana kyova ku mirembe gyaffe abaana baafunanga nnyo embuto olubuto luyita mu kamwa luyita mu kkundi tuyiga okubuulira abaana baffe ebituufu amazima kuba eno ensi gye tuli mu kulwana na mulembe omwononefu omulembe yose mulembe mwononefu tulekera abaana baffe TV balaba cartoon twetegereze cartoon bannanga abazadde take your time le Sunday eriwo totuula ku Netflix kulaba totuula ku movies okulaba nedda abaana batekeko cartoon n'abaana abo cartoon nina cartoon gwe sinziza obutogera gundi wali nina cartoon gwe mmanyi muli ebigambo ekirala otunuulira abaana bo omanye balina kulaba PG ki nze Sunday njitekinga time wadde era nvaawo okewaka naye ku makya abaana bange baabalaba katyuni nga ndaba okitegedde ndabe katyuni alimu biki okitegedde ekirala nze abaana nabawa amasimu but nga tekamu parental guidance TV erimu parental guidance because there are some things I want them to watch ku age kati gye baliko na biki byenjagala balabe ku age buli age yes ejje ekyuka okitegedde era buli age ninako we muyitira ne twogera buli age ekyuka ne mmanya nti kati atuuso containinga ekintu bwe kiti ne mpita abaana bange ne nkola ki ne njogera nabo eddiini kikulu ewaka abaana musaale nabo temusaalira mu kisenge nga abaana beebase abaana bajjeeyo ku makya mwenna muyingire eddiiro musaale okitegedde buli woba ng'otambula mu mmotoka n'abaana oba ng'oli ku bigere mutambula beerayo ng'olinayo edduwa gy'omuyigiriza timunanga bwe tuba tulya emmere tusoma edduwa bweti kati olaba ebintu ebitonotono ebyo abaana tubaagazisa eddiini yaabwe nga tetubakuba tetugibateekako na force naye tubalaga obulungi obuli mu ddiini nti ne bw'alaama ensi eyagala kumutwala ng'agenda ayinamu ako at least kaddiriza naga naye ndi muwala musiraamu
kyeki kyatuyambye nakati kyova twebaza bazadde baffe tyotunatunamu n'ogamba naye ate kino ndi mwana wa busiraamu ako kankaleke okitegedde tetuli perfect mu busiraamu bwaffe naye ate tulina bingi bye tutulwa ffeka n'ogamba nedda Shamimu ate wano ndi muwala musiraamu ekyo kankireke era Mungu tumwebaza olw'ekyo ne twebaza ne bazadde baffe nti tugenda kuza abaana baffe mu .com era naye tulina ebinomuzi ze talina kuvaako bazadde baffe ze baatukulizaamu okitegedde toyinza kuba ng'otudde ku dining n'omwana alya nga bwakyankula n'okitunuulira n'oseka n'ogamba mugamba naye naawe erya bulungi n'okoma abagenyi bazze bakyadde ewaka naye ng'omwana bw'ababuukirako bw'ababuuka bw'abasuna bw'akola kino omwana muyigirize nti omugenyi aba ki ate omubuulire nti omugenyi aba mugeyi ajja kuva wano agambe nti temuyina ki naye kati nze nswala ne papa oyagala babeere nga banjogerako bubi osobola obutasooka kumukuba kuba n'omuggo nagwo nze sigukiririzaamu I take time okuba abaana bange nsinga kwogera nabo okusinga okubakuba naye nga mmanya lwemba mukubye naye akakasa nti leero kyatabuseemu so abazadde abasajja abaana bano betujja nabo muba taking in mu mutima mulungi muleme kubanga nze kyova naga nkoowa omuntu alina enkwe nakoowa omuntu eyeeyisaako kyotaakole gamba sijja kikola kyonookola bw'oba okkiriza kikole wholeheartedly abantu ababi baleme bafuula babi ndinze abantu bankoze ebibi bingi nnyo kati nange ngenda tandika bakola bibi omuntu omulungi Mungu amulaba era ojja kulaba ng'ebintu byo bitambula ababi gye bali tugenda basisinkana era bagenda tulyamu enkwe bagenda kukola biki tetujja kukoowa kubeera abantu balungi tetugenda tandika kubba olw'okuba batubba naawe ogambe kati nange ntandika osala akasawo nabo bantegeeremu naye omuntu bw'oba okkiriza n'owasa omukyala ng'alina omwana muteking in nga ddotawo by'otayinza kukola ku muwala wo tobikola mwana w'abandi ono because leka feeling nti nne watali taata wange anzaalira ddala nafuna taata ate mwono mulimu abagamba mbuno yampiseeko ayambadde bubi nga newo bagwa bw'abanga omwana wo akuyitako g'ozaalira ddala ng'ayambadde bubi n'otafunamu feeling yonna kiki ekikuleetera okugyako shaitani ezibajjudde mu mitwe egyo n'amajinni ge mutambuza kiki ekikuleetera okwegomba omwana wa mukazi wo gwe yajja naye tosobola kumuyita n'ogamba mukyala omwana oyo atandika okwambala obulungi nti omwana ayambale bulungi ekirala ekiri ewaka abaana bo kyaffe kye bakoppa byetukola ewaka abaana baffe bye bakoppa okitegedde nze kati abaana bange waka bamumanyi mami akakaya tekakola ki kati nna lwe nali nfuluma nga sikalina naye nga nyingira mu motoka neveiringire mu motoka muwala wange nambuuza mami veiri eriwa because akimanyi simuteekako kakaayo mwana wange naye I want her to adopt it mu ngeri ennungi akaagale nga tewali akakoze eki akamukase kutuuka mu maaso ate kajjako mukitegedde njagala alabe ekiri ewaka kati nze mutabani wange nkya tayinza kkeera n'akuba mukazi takirabangako ewaka tayinza kkeera enkya n'aboggolera mukazi because ewaka takikolanga ki takirabangako era yamanyi nti abakazi bonna era yamanyi nti when papa is not around home I'm the man okitegedde era azukka n'agamba enzigi zonna muzigadde bannange because when daddy is not around amuyita namugamba I'm not around but you're the man home now protect your mom and protect your sister nedda kyenkugamba nti abaana baffe tubakuze nga bwe tuweeyisa gwe tuweetunulemu ogambe bwe neeyisa bwe nandyagadde mutabani wange akole ki akimanyi tebakuba bakazi sisitawe ne bamuprovokinga ati amutya n'agamba gwe nkusonyiye tebakuba bakazi amulabira ddala atayinamu yes akule nga akimanyi ye mukulu omulenzi naye akule nga akimanyi nti tebakuba bakazi like abakazi bali fragile tomukuba but you can talk to her n'amanya ensobi ye okitegedde so abasajja omwana wa mukazi wo gwazze naye aba mwana wo mwagale nga mwana wo tofunamu na ngeri ndala yonna be that father in her life by'otandyagadde muwala waakole
omukazi omwana gwe yajja naye omwana omujja na nnyina mukulize ddala nga ggwe omwana wo bwe wandyagadde omukuze because wakkiriza no welcominga maama we mu mutima gwo n'abakazi bwe tutyo vice versa nakkiriza nenjagala omusajja alina abaana ne mwagala wholeheartedly mwagala ku mutima abaana be kambaagale abaana tubasanga balina empisa embi but gwe kolako ky'osobodde tewali nsonga lwaki balina empisa embi oyagala bookya oyagala genda mu masabo simanya basuula ddalu obasabira ssaala mbi abaana balina empisa embi abo nsaba badibe enkya naawe omanyi ogenda kuwangala kyenkana ki omanyi mu bufumbo gy'oli ogenda kuwangalayo ddi omanyi ki oba naye bagenda leeta step mother y'omu ku baana bo ate Mungu asasulira ku nsi kuno omulyaza amaanya Shamim waliwo nekino ekiriwo era ekiri mu bufumbo omuntu n'ava mu bufumbo n'agamba nze nazaala annemesezza obufumbo bwange oba bamulamu nazaala oba mulamu abantu abo ebigendererwa byabwe bikyatubuze bombi abo naye tumanyi kiridde musaidedi ndi naye kennyini oba olina akuyita mulamu naye ebigendererwa byabwe bikyatubuze kubudde tuli mu boogerera mu jjumula ebigendererwa by'abantu abo bikyabuze tetumanyi kye baagala twagala kukola lukiiko lw'abannazaala ne bamulamu batubuulire wa bakamwana we baasobya they are good nazalas and bamulamu era big up naye gwe amanyi nti oli nazaala omubi naawe oli mulamu omubi zinengatto bwe ziba zikutuuka kola ki yambala tulina bannazaala wano mmwe abeefudde ekizibu nga mmwe mulowooza nti mugenda tutegeerera batabani bammwe waliwo ekintu kye ŋŋamba abantu mutabani wo tasobola kukuwasa ate nange gwe yawasa sisobola kumuzaala. The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k deluxe, 300k VIP and 3 million a table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! Kati abakyala simanyi lwaki tuyina era ojja kusanga ennyo nga bamulamu abasinga akajanja bakazi nga bannazaala era be basinga akajanja basezaala gye bali abalina empisa embi naye batono oshegedde naye nga tujja kugenda ne majority y'abannazaala abasusse ne bamulamu abakazi mulina akamanyiiro kangi mu famire z'abaganda bammwe oshegedde bannazaala njagala tuteekewo leeni ne boundary wawo okuma ku maka ga mutabani wo nawa wooyina okuyingirira mu maka ga mutabani wo bamulamu baffe abalungi tubaagala nnyo naye akamanyiiro kamwaka akatalina kkomo mugenda funa we mukasibira mushegedde mufuna we mukasibira oba mugenda mu masaŋŋanzira ne mukwata akamanyiiro kammwe ne mufuna we mukasibira mu masaŋŋanzira please do it mulemeseza abaana ab'obuwala obufumbo omuwala najja mu bufumbo ng'ekituufu ayagala nazaala we kubanga tulina mentality eyo abakazi nti bwe njagala nazaala wange obulungi ne balamu bange bano obufumbo ngenda buwangaalamu which is very bad eyo mentality y'abasiru era nze sigigenderako mentality y'abasiru abakazi abalowooza nti bwe naayagala ennyo nazaala wange ne balamu bange obufumbo ngenda buwangaalamu gye muli nga bannazaala bammwe babaagala ne balamu bammwe nga babaagala nga bawo takwagala tojja bbeerayo sooka oteeke kimu mu mutwe gwo omusajja wange anjagala nze ebyo bye nasooka okufaako omusajja anjagala kati mbisigadde ne mbimulekera because manya ewaabwe ne banaaba tebanjagala ajja kundifendinga kati waba akwagala naye nga nazaala amugambo oyo gwateeka mu maka simwagala njagala owasa anti ebyo tebinkwata come less concerned. I'm waiting for that day. This dude ragenda okugamba. We can't make it anymore. Tekikyagenda mu maaso. Nazaala ne bwalijja nangamba mwana wange nze nkyakwagala fumba muze sobola bufumbamu. Because mu bufumbo buno saakima nazaala. Nakima mwami ono mutima gwange gwasiima naye nansiima. So the moment wangamba nti kiganye nkola ki nsikamu.
tusobola kusigaza enkolagana mulamu but sisobola fumbayo ng'omusajja tanjagala. So mu byonna bye tulina okusooka ne tufaako omwami waakwagala because omwami akwagala akudifendinga ewaabwe. Omwami akwagala ewuwo oba tosobya era bw'oba wasobezza akuyita n'akunnyonya n'agamba hani kino saakyagadde ate nga mulimu ekka. Yoyo omusajja gwempita nti he's a loving husband. Kyova nze nsobola okumya ku magulu gange ne mpaana omusajja wange because mu bantu 1,000 mwenna ne bwe muba nga munnumiriza he will defend me mu abo abantu 1,000 ajje yekka ngambe naye wano wasusseemu. If your husband tasobola kudefendinga bamaama be na baganda be mukwano wali nnyanfu baasi. Bannazaala baffe akajanja ako ke mulina mutwamizza abaana obufumbo. Waliwo bannazaala wana abatuuka ne mu kisenge mbwanyumyamu ne mutabani we. Bannazaala abakyala mu maka g'abaana baabwe ne batakyaluka. Bannange, we need privacy. We need to talk to our husbands. Otudde wajja oba bakuleeta oli mulwadde owonye naye ogaaniddewo mu maka ga mutabani we. Wanyumidde kunyumira biki wali tolina makaago? Mumanyi we mutumalako emirembe nga mukyadde kyala naye kyaluka mutuddeawo musimbye nawo n'ebitooke ate waliyo abaswaza akyadde mu ddabolumu. Babba baffe abalungi mutuleetera baganda bammwe twandibaagadde naye akamanyiiro k'abaganda bammwe tekatuganya. Mentality bayineemu bw'ajja mu maka ga muganda w'ayina kiri mu mutwe gano maka gaani ono mukazi twawasa n'akumanyiira n'abula okulinnya ku mutwe. Akamanyiiro ke saagala ebyo bye saagala nze Shamimu ebyo sibyagalira ddala ddala. Njagala mulamu wange n'omanya w'olina okkoma nange ne mmanya w'olina okkoma we nnina okkoma ku ggwe. Nazaala wange manya w'olina okkoma kunze nga muka mwana wo nange mmanye. Gwe toyinza kujja nga nazaala wange n'otandika mutabani mwana wange nno mba maama wo naye nno munnange mutabani wange nga ndaba akogga aggwawo akyalya ku mmere. Ze ensonga z'omu kisenge ziri zitya mwana wange? Bannazaala babibuuzizza abaana. Nazaala n'akunenya okuvaamu embuto n'oyagala omubuuza mukwano nakubira Katonda essimu. Mukimanyi waliwo abaana ab'obuwala nga bayingira obufumbo. Abaana ab'obuwala nga bayingira obufumbo ng'ali mu myaka 3, 4 nga Mungu wallahi bambi akyamummye ezzadde naye ng'akazita akava ku bannazaala wano ne bamulamu. Abo abaana babeeranga family planning zaabookyayo kyadde amagi mu lubuto lwofuna luvaamu maama onookola kasente olinga eyajja okukololero. Bannange. My husband is not complaining. My husband knows the reason as to why omwana akyagaanye. He's okay. He's contented. He can still take it. Ongeramu nnyo supu. Ne bw'aba complaininze gwe nga maama omwana wo tosobola mu advisinga n'omugamba Katonda tannayagala. Kyogamba singa babireeta nga babyogera ku muwala wo byandibadde bitya? Tulina bannazaala baffe nga balina abaana baabwe baadibaawo naye ng'ali kunze gwe baasobola okuba nga baakola ki? Antaddeko akazita akangi nti mwana waffe yaleeta mumpi nnyo. Mukwano omumpi mutabani wammwe gwe yakola ki? Ze tesize muleka yagala omukazi w'omumpi yamuwa emirembe oba akabina kano ka bulamu. Bannange kyova nzisikola mikolo ku nnyimbe z'abannanazaala simanyi omwami yafiiriddwa ewaabwe saagala kunnonda nti mutukinyizza nnyo ne mutuleetera n'embeera y'okuba nti katwetigga gaasi ne twetikka poti z'abaana twetikka faani. Ogenze mu kyalo wabaayo enku ki ekikutwaza gaasi?
nanti saagala genda bagamba bakubugumya ku mata g'abaana bagamba nti ndowooza olaba tugisizaako emmere eko ne munnange yabugumya amata g'abaana neetikkamu gaasi olwo nenfulumafulumya wali mu mmotoka nenkoleeza nembugumya ku tutata omwana ate munanzija ddy eminoko ati nga bagamba oyo mwamulabye we yazze era n'atweragirako amwogera ati si ekyo kyangu naye muleme gannakonyezza emmere yammwe mututuusizza ku mbeera yetikka faani ku nnyimba ezammwe ntuule mu kati kammwe mugambe empewo yammwe nonagimazeewo kati ŋŋenda ne faani tutambula nabo tuti ako nga bwe nnyigako obwongo bwe nandibawadde nga ndaba mu ngeyo obutaba na binali bigula mbumala ku faani lwaki batogulayo kali ati wakati kisusse kwasa nnyo akabina obubina kati tubwambala nabo kati temukyalina kyemutuvuma kiri awo bumbi bwe tutajja kwongerako naye era nabo bwe twambala hiiru tuba yaddeyaddeko byonna bye mutugezaako tukuba tugenda bijjawo mutuleetedde embeera ezeetikka poti z'abaana otwala yakinga omwana anti mwana wange nyiza okuba yakava mu ttooyi ne mugamba yagyonoonedde ne mugamba mukazi mukyafu omwana ayonoonedde ttooyi kati neetikka poti omwana aba yava dda ku poti era njeetikka agiddeko mu nnyimba aziddeko eyo embeera yonna bannazaane bamulamu mwe mugitutuusizzaako mutwetedde okwetikka 6 ku 6 gatujja mu nnyimba ezammwe batogenze kweragaawo bwe musobola okitwalanga bwe mwagala naye mbabuulira gye munaako mututeekako akazito gye tugenda okukoma okulaba nti tukola ebitusanyusa kuba mututaddeko akazito kangi nnyo nojja ewange nenkufumbira oba bakundetedde oli mulwadde maama omulungi nenkujjanjaba wallahi wholeheartedly abaana bali eyo bakoledde bannazaala baabwe ebintu namujjanjaba namufumbira nayoza naye nga maama awoza kimu omwana ampa ebinyeebwa ebitayidde agenda kunzisa olubuto musiimeeko fiye eno gye mulina eri emu nti abaana bamulamu baffe abamu balowooza nti bwe baatuwasa laavu y'abaganda baabwe yonna twagikola ki bannazaala abamu balina mentality nti omwana wange okuva bwe yawasa yakola ki yanneerabira omukwano gwonna gwe yali alina baagukola ki bakwano tekiribayo ate era tekiriba omukazi talizaala mwana oyo talifuuka maama we nga naye bwotalifuuka mukazi we buli omu just kyakkirize muki mu levo ye ne mungu kye yamuleeni ye gwe maama w'omuvubuka ono ne bubuli baddi talifuna maama mulala yenze mukyala we naye bagamba muno namwe mulimu abakyala abamu nga muyisa mubi bannazaala ne bamulamu wadde nga tebabalinaako buzibu kisinziira nasanga ki okutandika must be EACOP on set. The Lane Soldiers are in place. Follow us on Instagram at EACOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another EACOP crime. Oh yeah. nga nazaala yankola bibi biki kati mmwe bwe mba nzija ewammwe nzija mbatuningiddewo empisa zange zifaanana zitya okugema akamanyiiro kano nga bukyali bati bamaama baffe abatuzaalira abasajja tubaagala nnyo singa mubanga mutulaze omukwano ogwo because mutabani we wampasa nfuuka mwana wo nfuuse wa famire yammwe mumpise bulungi naye mmwe ne mwagala nfe bufi leero mutabani wammwe bw'aba anaaleeta owookubiri ne mubanga nze atalina kalungi konna ke nnali mbakoledde ne mutijja ne mumuwaana leero mbe nga ndi muddugavumu nga baleese kimyula kyeru oleese ettaala egenda okwakira famire oleese ettaala tuwonye enzikiza laba amata gaba mwana anyirira omumiwako amataba otinooganywa kwegamba ne mwagala ntuuke kweteekamu muguwa kale mujjukireyo akalungi ke nabakolerako
wali musiraamu singa ebbuba lyolina. Era nakati nze ndiyina. Ndiyina. Alo omuntu atalina bbuba mulyaza amaanya, mubbi, wankwe, mufere, mulogo, mutemu. Waliyo omuntu atalina bbuba, atalina bujja. Takulaakula n'omuntu atalina bujja. Waliyo obujja obuli healthy. Kati waliwo n'obujja obw'ekisiru mbukala ali bulungi nze ate nange njagala kuba nga kkalo ate njagala kutta kkalo. Obwo bujja tebuli healthy. Naye nga bannazaala baffe bamanye leeni yaabwe, naffe tumanye we tulina okukoma. Ne balamu baffe bwe tutyo tusaba. Waliwo n'ono Nazaala nga nava mu bufumbo. Okitegeera kale twafunamu obutakkaanya n'omusajja ne tweta ne ngenda n'abaana. Naye ng'omusajja oyo asobola okumpeereza ebintu ebimu okulabirira abaana. Kale tugeze omwana mulwadde ne mukola ne mugamba omwana mulwadde bikoze biki. Kati oyo omusajja yennyini n'agenda n'agamba Nazaala omwana wange mulwadde bikoze bitya. Nazaala ate ye n'amugaana okumpa ssente. Bamanyi n'okkuba ne bagamba walifuna amagezi agazza abaana baliddamu ne bafuna obuyambi. Naye maama weeteekeko mu bigere byange. Batabani bamwe baba batukuba ne tujja ne tubagamba. Bwe tuvaawo mutugeya. Batabani bammwe bwe batukyunya ne tujja ne tubagamba nga mugamba tuyina emimwa. Omukazi tasirika anyumya atya ku bbaawe ate bwe tusirika era tuba babi. Gw'oyagala mbeere mu bufumbo mutabani we mwali mukunkubira ng'owaana muwaane. Oyagala mbeere mu bufumbo mwendi mukuyisibwa ng'omuddu. Gw'olwokuba mutabani we byakola bikunyumira. Ngende n'abaana bange because noonya wenteeka luba, noonya mirembe. Kati ate g'ogaana abaana bo bali bazzukulu bo. I don't care. Nja kuba installingamu. Buli eyabateeka mu mbeera embi. Abaana batuuza ngo bagamba. Mbagamba taata wammwe teyabalabirira naye obuzibu bwonna bwava ku jjajja mmwe. Abatogenda kukwata abaana bakyaya famire yaabwe. Sifuddeeyo. Kubeera gwe labamu n'abakazi abalemererwa mu mbeera embi n'agamba ekimala kanziruke n'aleka abaana ewa Nazaala be biki bye bamuteekamu. Nnyoko yadduka. Nyammwe yadduka wano n'abasajja yali tava ku basajja. Mwe n'abasuula. Shamimu nga tumaliriza bubaka ki bw'owa Nazaala ne bamulamu? Mweteekemu ekintu buli omu omanye nti yeggwe maama wa mutabani oyo naye buli badde talifuna maama mulala. Nange najja buzzi Mungu yakiteekawo ng'ajja kumpasa. Tonkuba nnyo kikono kunnemesa bufumbo buno. Leka bunneme nga nze nzekka bunnemye lwa mpisa zaaki. Ekirala bwe mulaba ku nsobi z'abatabani bammwe babawuliriza. Mubagambeko. Oliyanza okuba ani Mami's boy. Bannange Mungu takolanga ekibi. Naakusuula ku kasiraani ka Mami's boy. Lwaki? Abategeera batono. Ba Mami's boy. Ate basingle mothers mba mukuza abaana bana ab'obulenzi mubakuze bulungi nga temubakuza kubanga byana byaba biri awo nti nakula ne maama buli ekintuuseeko ngende ngambe maama. Maama nze manya mukazi ankuba omugongo mulimu abaana ne betalina mukkiriza kugamba. Mami mukazi ankuba omugongo. Muleke ebimu yeesalirewo ng'omusajja. Bamugambye munaye tukyuse ku ntebe n'akubira maama. Maama onkazi abadde agambye tukyuse entebe. Hani tusenguke wano tuveeyo. Maama ono abadde agatusenguke. Nene ng'aka tusooke tukubireko. Andi obwo agamba kagambe maama yaba agasalirawo. Lwe munaasenguka nga maama tasazeewo temusenguka. Entebe empya lwe zinajja maama yamala okusalawo era ne ssente z'entebe ezo yazitema. Ennyumba gye munaazimba erina ttunete maama bw'aba yalookinga mu ttegula mufuna ttegula. Bw'aba yalookinga nga bbaati lya bbulaaka lye mufuna gwe ne bw'ogamba nti ligenda tuleetera akasana kufa nga maama lyayagala ddiba lya bbulaaka. Kyenkugamba nti bw'oba toli ku bwangu nnyo Mami's boy muleke. Okujjako nga pressure ate nga yaliwo. Oyinza obutategeera muno eri Mami's boy nga mwana mukotushipu omulaba. Buli wagira bataka tugenda obuze ku maama. Ndeka nkubireko ku maama nno mugambe nti nakufunye. Maama una akutakutte yogerako naye yogerako naye mugambe.
mama nno namugambye nti ngenda kugulira iPhone. N'agamba tukufunire 6. Naye gy'alina gye naakamugulira. Mama mukubireko. Omwebaze. Okiraba kiba kisekaaseka ebitaliimu. Mama mukubireko omwebaze. Kankwe namba ya mama oyogereko naye. Omanya. N'akutwala nga ku lunch. Leka tukekuye ekifaananyi kikiweereze maama. Kiba kisekaaseka. Oba okiraba mbiba tebinyuma. Nga kyo kirowooza onyumirwa. Ate oba omwagadde. Oyitabula. Oba omwagadde. Oguma n'ebizibu ebigenderako. Buli kintu kyokkiriza mu bulamu n'ebijjirako bikkiririze. Omusajja bwakuba omulundi ogusooka n'omugumira n'ebinajjirako ebisigadde bikole ki? Kubanga sisobola muddiza nga mulimu abasajja abamu nga bakusingira ddala. Era bw'ogaanira nga tumanya mwe bano abaana baali ba mmeto. Bano bagamba solida ze sigenda kukwatayo mwenna munda benaasiba ebbina. Ffe nga tumanya. Onjijukizza mmeto w'oku ssomero kyokka oluvaawo ng'akaaba beebo. Kati gwe bw'oba owulira toli mmeto vaayo. Bw'oba we bakugattako ogenda kuyingira shiriki. Ate nga naawe okimanyi nti webangattako obujja bwange busobola okunyingiza shiriki n'ogaana ne bakugattako n'otandika shiriki ng'omanya ennaali yeekulinze. Nga tumaliriza. Saa tuba tumaliriza naye yange emmere yange ewola. Ate abantu tobasiibula ekisooka tobasiibula. Ekyokubiri tobabuuza. Baba bampise. Baba bampise. Abantu nga bakwagadde nga bakuwaana. Nemba kyawa nnyo. Nange mbaagadde banna. Bye mbagambye abafunyeemu tebafunyeemu. Si bonna era nti banjagala. Mulimu abankoowa okufa. Era osobola osiibulako abo abakwagala. N'abamanya nti ennamba. Nti bano banjagala. Bannange nnina akalanga bagenda e Canada. Ennaku z'omwezi nga 11 ku 12 October. Mubeere nga ate mweyuna conference eyo invitations weeziri zaakakadde kamu emitwalo 5. Gwe nnoonyaako ogambye simaa gwe gundi yange wagiteekayo eyo Canada. Kati nina ne saaluuni gye nnanga eri awo yakyaliwanga asala nviri z'abasajja ku mutwalo ogwa kuliko masaji kuliko otuzzi otufresheninga up eddookooli n'obwana bukuyooyoota noddeeka nga stress yonna ogimaze nga togenda kuzimbagatira ku mukazi ng'ebisukkosukko byonna babinyize mu mutwe mutwalo gwo ali wali kaboowa ku St. Anne Gabunga Road awo mutwalo gwo nga buli kimu okifuna kati yataddewo ne kakkofi bakusala bw'onywa kakkofi kuba abakazi bamwe abasinga tebamanyi kukateekateeka kofi. Ate abagenda e Mecca contract yaabwe ekyaweddeko. Mubeere bulungi mweraba. Mubeere bulungi mweraba.